Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasuze otya wasiibye otya? Nze Nurdin Ntege nkugamba na gy'osinzira okutulaba webale kubanga otulaba. Bigenda maaso bingi nnyo mu ggwanga Kampala, mu ggwanga Uganda, mu kibuga Kampala. Omanyi twogera Kampala yeri nti yentabiro ya buli kintu, almost buli kintu kiri Kampala wano mu Uganda. Biva gye bivudde ne tubifulumiza wano mu kibuga Kampala. That's why tukugamba, wherever you're watching us from, welcome to Nurdin Ntege Live, to Megatron Media, yonna. So, ki ekigenda maaso? Ntandike n'aliwa. Kanandike ne Dr. Jose Chameleone. Dr. Jose Chameleone ayina ensonga bbiri. Esooka, omukyala yeekyanze. Mukyala Jose Chameleone yeekyanze n'asalawo officially baawukane. Nkute mu mazima mu mirembe. Njagala kwawukana ne Jose Chameleone ekimala kimala. Ekibuuzo. Gano amawulire gakusurprising nti Daniela asazeewo ayawukane ne Jose Chameleone. Abagoberera ensonga eno bajja kugamba no, because kirabika Chameleone yali yayawukana dda ne Daniela emyaka mingi eyo nga mu 2017 18, naye nga yayawukana naye mu mbeera y'ekigunjufu, mu mbeera y'ekitiibwa nti ono mukyala wange namuzaalamu abaana, nyinza okuba namusobya naye nansobya, ne twesanga nga tetukwataganye mu one way or the other, but mama w'abaana bange, ekyo kimu. Ndi ku Jose Chameleone lwaki aba agw'omunda kulaga nti yeyo omukazi yali yamwesonyiwa dda, naye ne yeeyisa mu nneeyisa ekuloozesezza nti babadde mu bufumbo nti baawukanye leero. Amawulire galaga Chameleone omukazi yali yamukoowa dda olw'empisa ze. Kyalo ono bagamba si mwagazi w'abantu. Chameleone ng'omuntu mukwano gw'abangi, muntu w'abantu. Ate omukyala ali opposite, nti omukyala ali mu mbeera nti no Chameleone tayagala mula ne bwamulala ne bazadde omukyala alaba kibi, lwaki onyumya nnyo ne maama wo? Eno famire erina kuba famire. Ko Chameleone ogambye ki? Ate olina bakwano bo, kati lwaki okuba essimu? Lwaki bazze wano? Kati sijja kubawa mmere. And other factors. Jose Chameleone n'agamba omukyala mwagala, abaana twazaala, naye ate mu buntu nze ndi muntu w'abantu, ngenda kubyawula ntya? Njawule ntya famire, emikwano, ate n'abantu n'omukyala? Chameleone ne yeezuula ng'omulimu gwakola gw'abantu, gumwetaagisa kuba n'abantu. Nti ne Daniela yamusanga n'abantu. Waliwo ajja okugamba Chameleone omukazi yagamba Chameleone yali amukuba, yali akola ki? Bati abakyala abasinga omukuba bakubuuza baali bamukoze ki? Ojja ofuneyo omuntu akunyumiza ku Chameleone ne mukyala we. Chameleone ayinza okuba musajja yasinga effujjo mu Uganda eno. Naye njagala kugamba kino wammanga. Dr. Jose Chameleone ye musajja ayagala famire ye. That up to this date, Jose Chameleone abadde asobola okufuna akalimo ka miliyoni 5, kambale 5, n'asigazaako miliyoni atya. Ayina abaana be bali mu America. Omukyala yamugulira ennyumba, oyo gw'olaba akayana today. Abaana, omwana alina state mwasomera, nti taata yatuuka omupangisiza wasula, amuweerera. Daniela akola, US gy'abeera.
naye enneeyisa ya Daniel bw'aba mu kwawukana ayagala baawukane Kimerika, mu responsibility ayagala bamulabirire Kinnayuganda, byawukana bitya? A couple living in the US basharinga bills, ekyo bakimanyi. A couple living in Europe basharinga bills, depending musazewo zisharinga mutya. Ne Daniel Atim ye sente ze zize kati Kamino n'akulaga nti alina okuliisa abaana, alina obbalabirira, alina obbambaza, alina okubasuza. Ye kyatalumwangako kuba akimanyi omukazi yagenda omuwasanga obuvunaanyizibwa bwe. Naye nabadde nkuwa lwaki byonna bibaddewo nga beetuuka ne beekoowa, Kamino n'atuuka okugamba kankole diplomatic separation oba kankuwe diplomatic distance with a lot of respect from Jose Chameleone. Ye yaleeta ekiteeso Daniel okumutwala mu ggwanga lya America gy'awangaalidde emyaka egiwera oba 5 oba 7. I don't know. Si exact. Ne bw'abeddeyo, Chameleone n'asigaza ekitiibwa mukyala we Daniel Atim. Why? Yamuzaalamu abaana babiri basatu. Manyi Abba, Alpha, Abba, katugende Abba ne banono omulala omunene. Omutono omulala munene. Kaakati bw'amala okukwata ekintu ekyo n'abanga omukyala amuwadde ekitiibwa, amulese akumye her image mu public. Because lwaki abasajja world over wano kiri kaleko buli nsobe ebeera mu maka musajja yaba omukyamu. Buli nsobi ebeera mu maka omusajja yabeera omukyamu world over. Okujjako nga omusajja naye agumye n'aga kannyanike ku bizibu bye mbadde mpitamu. Naye olumu ogenda okizuula ng'omusajja nti aha nkifunamu ki? Omukyalo ono mbadde nsula naye mu buliri. Tusharinze ebintu ffenna. Nze namulaga abantu. Nze namulaga abantu. Kati bwekiba nti nze namulaga abantu, kati kinkakatako okukakasa abantu bano nti omukyalo ono mu bulungi ne mu bubi mulina. Nga bannaffe Abakatuliki bwe mulayira oba Abakristians mu bulungi ne mu bubi. Mu Busiraamu twamanya ebintu by'ensi nti mu bulungi ne mu bubi ng'omusazeewo okuba mwenna. Naye bw'owulira ng'omuntu omukooye kuba abantu beekoowa ku nsi n'ogaaka mmote. Abannaffe Abakristiani kikaluba nnyo. Emikisa giri 99% tokkirizibwa. 1% eri mo silent. Omuntu we bamukkiririza. Naye ki ekibeerawo? Jose Chameleone oluvannyuma lw'okufuna byonna n'agamba kati omukyalo ono ekituufu we tutuuse omuguwa gugaanye. Abaana mbalina, nze namulaga abantu. Kinaalabika kitya nti nalemereddwa, omukyala namusuddewo, ensi teega nti ndiyuuza? Chameleone n'agamba tewali buzibu. Mu relationship yonna ng'oggyeko okwegatta n'omuntu, obufumbo si relationship, obufumbo
ng'oggyeko okubaka n'omuntu mu buliri waliwo bino ebintu ebirala ebitwala almost 80% of your life bitya kulya kusula kwambala kusoma ebintu byonna biba mu bufumbo osobola okunyiga n'omuntu n'akulaga oyo twayawukanye naye ng'emmere nze njigula nga tetwayawukanye ku mmere oyo twayawukanye oyo yantamye nakutamye oli mu kisitanda kye nagula saagala kwogera naye oli ku ntebe oŋŋambira mu ntebe ze nagula besemo n'omusajja ayinza okugamba gwe nno saagala kwogera naawe oli ku mmere ya mukazi gye yafumbye wootudde so bina bigezaako okulaga nti obufumbo bugazi busukkako ku sex obufumbo busukkako ku kwegatta nti nga tonnalowooza kwawukana n'abantu obufumbo bukutwala that far that mulimu okulya era ne Daniel ojja muwulira akyakulaga abaana balina okusoma neetaaga ku property neetaagako ennyumba y'essegukwata eyo yonjagala abakazi wakiki ekibatuukako nga mwawukana n'abasajja mwagala nnyo twala ebintu ebinene n'obuuza lwaki byennyini obyagala nga wankooyi bw'okoowa omuntu tambula ogende okuggyako ng'ogamba yakugobye ekyo kimu bw'okoowa omuntu njagala tukkaanye nze nammwe bw'okoowanga omuntu muwulirewo bulungi wano Daniel ng'osaba Kamiliyoni ennyumba y'esseguku buli lw'okoowa ekintu mu bulamu bw'ensi eno teekamu mu mayini nti olinamu ky'ogenda okufiirwa foyo okusobola okugenda okufuna essanyu ewalala kikyentegeeza bw'okoowa omuntu mu mutwe gwo teekamu ekintu nti ekimala kimala si ka bya bugagga biri wano naye ngenda kufiirwa ku lw'essanyu lyange ku lw'obulamu bwange ku lw'obulungi bwange tokoowa muntu nga bw'osimbawo nakakongo kino ngenda nakyo nkukooye ngenda nakino kuddiiru ki what exactly are you insinuating? What are you trying to mean? Wankooye lwaki onkoowa nze kikyentegeeza nti bw'onkoowa olina okutunuulira ku kalina eno kibaye abakazi bagamba nze ndi wano lw'abaana kitegeeza yakoowa omukyalo ono kitegeeza yakoowa naye apimamu n'agamba abaana bano nende nzunge nabo nzire waffe ebukomansimbi nzire waffe ekayunga kambere oba omusajja tetukolagana ku lw'abaana bano kambeerewo nabo omusajja mutadde mu mutima akole ebintu bye nyinza okubeerawo nga tetwegatta nkuwa factors omukazi wagambira wano ndiwo lw'abaana kitegeeza omukyalo ono si musanyufu n'ebikolwa by'omusajja si musanyufu n'omusajja kye yafuuka naye balina abaana bana waliwo ow'omwaka ogumu waliwo ow'e14 ayingidde siniya 2 waliwo ow'omunaana ayinako omuwala ali mu 15 kati neyeegattagatta nga taata kyobe adda ssaawa 7 atuuka ayumba buyumbi naye nga fiizi taata kyobe aziwaayo emmere n'agula olumu ne mukaayanamuko naye
yazimba ennyumba ye yekyengera ene waffe mu kikajjo weemuli kati n'okuŋŋaanya ebbuba lyo n'oligattagatta n'obusungu bw'ofuna naye n'ojjukiramu taata lawuli ono gwe nnina nga bba wange anyiizizza ne bino byonna ebinnuma n'ekiseera kyanzimbira ennyumba n'omukwano guweddewo naye nkwate bano abaana bonna ŋŋende ebulyanti eyo gye bazaala bamamafiina eyo mu bibira bagende ebulyanti n'abalamu nti omuntu agenda kuwangaalira atya ebulyanti n'abaana bano newankubadde omusajja ono mubi. Omukyalo ono n'agamba mu bubi bw'omusajja laavu yaggwawo naye ate ennaku eyonka omuntu obutaaba ebulyanti eri ewaffe ekayunga eyo munda newaffe lwakuba si wabi nnyo ngezaako ku balansi nga kintu naye ewaffe si wabi nnyo ekayunga si wabi nnyo ewali n'amasannyalaze ffe ng'otugambako naye yonna gy'oba oli kati omukyalo ono neyeekompozi nga n'agamba musajja ono antamye naye kambeerewo kati ngezaako okulaga nti omukyalo ono bw'asalawo ogamba byonna ebibaddewo kaŋŋende ebulyanti kaŋŋende ebudiyope kaŋŋende enkoole. Lwaki? Because akkiriza afiirwe bino byalowooza mu mutwe akkiriza nti ku lw'essanyu lyange kaŋŋende mu kazigo kange then amateeka gayinza okujja ne bakubuuza mu buntu omukyalo badde omuwaayo ki anti nyina akataka kange tugeze omusajja abeera Lubaga maka malungi nyina ennyumba z'abapangisa nzimuwadde ezo kuliko emizigo 5 nja muwayo ne kino nkutadde naye abakazi 2-3 ennyumba mwe tubadde yange ate gw'ogenda gw'ogamba ogenda twawukane eno matrimonial home ogambye ogenda kankiteekeko mu busiraamu bw'owa omukyala amahare mu busiraamu n'okwata n'ogamba nti Nuruddin Ntege mpadde Happy amahare nti Happy gwendeese nti ye amahare galiwa nti gaago Happy ayagala nnyo ente nti mpaddeyo ente mmeka 5 n'ezo zaabwe yayinza okugamba njagalayo oba cash money miliyoni 1 oba 10 nti ge mahare nti ye obusiraamu bugazi bukugamba kasita Happy ajjamuko n'akugjamu leke ne mugenda mu kisenge emikolo ne gibaawo oba oweddeyo like bw'omukoowa tomugamba mpa amahare gange. However Happy ayinza okukukoowa n'aganudde nyontamye omugamba sawa n'amahare gange kuba gwankooye kiza okusinzira bwenkulabye nkutadde nti ontadde amahare gange teeka wano. Naye mu bakazi omukazi yanoba ate yayagala okugenda n'ennyumba
lwaki gy'onooba oyagala kati nze gy'ova oyagala nsigaze eki anti nina abaana ate ani agambye nze si bange omusaayi gwo mulala nze wammwe ngaba nayo naye kiri nti sigamba ndi omukyalo okugabana no walina okubeerawo enkola ennuŋŋamu nti mwawukanye mutuule mulabe ninaki ninayo akayumba wano n'akataka wali ne wano kanunka so si ennyumba y'amaka omusajja atadde kuli ebirooto bye byonna okuba lwe yazaalibwa ate abakazi b'e Uganda mwafuukira ddala babbi mutya nti osanze Jose Chameleone alina amaka ge Sseguku yezimbira kalinaayi agikoleredde bafaanizi bamutaddemu ko gwe twakola ffenna wakola ki Daniela mwakola mwenna eki avaayo ogamba abantu nti kuki abakazi mwesiba nnyo ku bintu mbunakeeranga ne mufumbira caayi gwe kennyini ogambye Chameleone tasula waka kitegeeza wali tomufumbira musajja yantama tasula waka adda kiro kitegeeza bino byoyogerako byonna tolina kiwamukolera yalyanga eyo kati byewakola wali obyekolera bw'oba onoba n'omuntu noba naye kkiriza ofiirwe oba beerawo ogume olw'ebintu bino by'olabawo naye bw'ogamba twawukana gwe kivudde mu kamwa kkiriza olina okufiirwayokko naddala bye wakola kuba abasajja enjawulo gye balina nti ab'e Uganda abasinga obungi ebintu bye twogerako be baba baabikola ebintu ebisinga mu Uganda wano muba mu marriage ng'omusajja wamusanga ayina ekaze 5 abamu ng'ayina ennyumba ye nga gwokanya gwakuzaala naye oli akugamba nti omusajja namuzaalira abakazi mukomye ekiboozi ekyo kya musajja namuzaalira gwe abaana babo be baliwa emutugamba nnyo namuzaalira saakuzaalira njagala tubeere fair Sydney Media nga bw'osaze akantu kano ebyaddala abakazi bye mugamba abasajja nti namuzaalira abaana bano abaana gwe ababo be baliwa namuzaalira abaana gwe ababo be weezaalira be baliwa era nze naawe tubeere fair gwandaba bano abaana kambuuze mmwe tugende mu comment section ebyaddala nga wakula ne maama wo ne taatawo ku bombi osinga kuyambaani research gye nnyina abakazi abaana abasinga ebitundu 7 ku 10 bayamba ba maama baabwe ne wano mu kubakuza wano saamuzaalira abaana naye abaana be bakula ate bayamba gwe yabazaalira oli gwe wabazaalira tebamuyamba bamuyamba kitono lwaki abaana mubateekamu emboozi bakakasa nti taata ono ye muntu mubi nnyo mu nsi tayina mugaso mubi nnyo ng'abasajja b'omanyi akula n'awasaayoko omukazi omulala n'abaako bayamba kali nga bola muka Chameleone nti Chameleone okuba ne baganda be maama we mikwano gye ekyo omukazi ne kimunyiiza n'abaana bakibateekamu ne babalaga nti taata wammwe mubi tabaagala naye abakazi mugamba kimu namuzaalira abaana naye abaana booza be wanzaalira bwe baweza emyaka 25 babeera ate bayamba ggwe lwaki tobagamba ne bakuleka nti nedda muyambe oli kitamwe nabazaalira oli omusajja bw'obuuza kyafuna mu mwana nti bamumuzaalire nnyo ekiri awo ekirina that special attachment kukuziika ku kijja nti banziika wa taata wano mu Uganda nti bakutuuma mannya ga kika kya kitaawo nti ogwo musaayi gwange but practically abaana abazaalibwa balabirira ba maama waabwe ebitundu 7 ku 10 obusiraamu nga bwogera n'aba kobe gwe nze kennyini bw'ombuuza emirundi gye nalabirira kitange ne gye nnaffe ennyo ku maama wange maama naye munaye taata yantama omukazi omubuuza abaana saamuzaalira abaana
eyo nsonga mugitundemu bamaama baggwanga lino. Abasajja banyingiriziddwa ekimala ng'ekibanyigiriza eyo narrative. Saamuzaalira abaana abo be weezaalira baliwa. Kyova lyagamba nti yadda mu kuzaala because wazaala n'enzaala fembi. Abaana baffe mu musaayi gwange naye nkugamba okuggyako ng'omukazi obadde mubi nnyo mu bulamu bw'abaana bo, kizibu osanga omwana atayagala maama we. Kuba bataata b'e Uganda obudde obusinga babeera mu kukola ki? Bali busy be bashaping oluuti amaka, bakambuwalamukko ewaka bataata, banoonya nnyo ssente, ensi bakuba nnyo. Kati obudde obusinga mu normal setting maama abeera nnyo n'abaana be bano. So mu kuba nnyo n'abaana be bano bafuna strong bond ne maama. Kale taata munga bulamu bw'omumanyi myaka 2-3 we mugaweereza mu bufumbo bwammwe, era olabayo kokkawala akalungiko n'okaagala. Maama ne yeekuŋŋaanya ne bannaabaana be ne bamulaga nti taata yalaba bubi. Kati taata aba yalaba bubi singa teyalaba maama wammwe mwandibaddewo. Singa yali yalaba bubi naye taata yalaba bulungi n'alaba maama wammwe, kale ate abakuŋŋaanyizza alabyeyo omuntu omulala. Mufutandise okutegerera taata wammwe mbu lwaki yawasizza omukazi omulala. Abaana nga ddi lwe kyatuuka ng'abaana musobola otuuka ne mulaba nti taata wammwe yalabye bubi. Otuuka otya mu bufumbo omwana otuuka okutegerera taata mbu owasa otya taata? Like taata yawasizza ku ddi luki? Biva mu bamaama. Omanyi nti taata yawasizza. Omwana otuuka ku level eteesa ku kuwasa kwa taata we. Gwani oli ku mbeera erayigirira taata wo nti towasa ku ddi luki? Nga kitandika kitya? Engezigezi zituuse bataata bagereddwako eddembe mu Uganda batya nti abaana be bali mu myaka 2, 3, taata abadde awo afunyeyo omuwala eyo mu kawooteri, mu bbaala, mu ofiisi gy'akolera, safaari gy'ayita, awasizza. Abaana ne bavayo ne batuula. Taata awasa atya ku ddi luki? Ng'otandika otya okuwa taata w'amagezi ku kuwasa. Ojja kuŋŋamba n'oli ntategeera, naye nze nkugambye omwana olina okusigala ng'oli mwana. Omwana olina okusigala mu layini yo. Taata wo muwe sappooti ndala, naye toyinza kutuuka mbu towasa. Gwani gwoyinza okulagira taata wo ye agenza okuwasa nga tamanyi. Naddala ono taata alina obuvunaanyizibwa gwe njogerako. Kuba nali ndabyeko families nga taata alina kalina ekoma eri, amaka gali kwoleka kalina ziti, ng'abaana basomera Nairobi, South Africa, London, balinga 5, nga balina ne business zonna musaayi gwa taata kuba mirikinze. Kati taata n'awasa, abaana ne bavaayo nga tebalina kye bamubanja, bo bali mu kimu ng'awasa. Ku ddi luki? Mwali mukirowoozezzaako nti obulamu bw'ensi n'olugendo? Mwali mulowoozezza ku ssanyu ly'abantu lye muyingiridde nga gwolooze si gwo determining taata ye awulira essanyu lye ayagala kuwasa, gw'omugamba tajja kuwasa? Okwo kuba kweyitiriza. Kati mu kusika omuguwa awo ne mwawukana nga baabigwo. Ku myaka 7-65 taata wammwe n'afa ne mwekaabya amaziga nga bwe mubadde mwagala ennyo, naye nga taata mwamuboola ne maama wammwe, ng'abakazi mwekuŋŋaanya ne maama wammwe ne mubooza taata yawasa ng'awasa atya. Taata alina obuvunaanyizibwa mu muleka awase wano ewaffe Uganda. Ate alina buvunaanyizibwa gwe njogerako, y'alina ekikyamu. Abeewo tebalya mmere, tebanywa, tebakola ki, naye taata ono ategeera, musoma, bizinesi zitambula,
yeefuniddeyo wali Najjumba Nakibombo Nalumu agamba kusiva mbu ng'akijja kitya mbu taata yawasa uli ekigambo taata gwe wabula taatawo singa yawasa maama gwe wamugamba wase maama wo ngamba gwe omwana gwe wagamba taata wawase maama wo ekiddemu buzi nyinza okuba sitegeera naye mbuuza gwe omwana gwe wagamba taata wawase maama wo gwe wamuwa amagezi awase maama wo kati gwe tunula engeri gye wajja era gwe omwana tolina right ndi abaana bazadde nze sibaagala nedda oli mukyamu bali baana ba taatawo nga naye bw'oli omwana wa maama wo bwe biba bimaze okubaawo bano abaana batunuulire butunuulizi tebalina buzibu n'oli omukyala muleke ensi ne bw'onooyagala otya wallahi ne bw'onooyagala otya olunaku lugenda kukya ojja kufa bw'onoolaba abantu bw'onootuula budde n'otandika okufumiintiriza ebyaddala gundi yakula yali mugezi yali wafujjo yali mulungi yali mubi nojja ng'olaba nti Seekamuzaata yafa wiiki neggwako ne tukwata omwaka ebyaddala si waakudda tugenda mu bannaddiini omulala Cyprian Lwanga ye yafa kibwatukira tuba tuli tajja kudda abayimbi Moze Radio Lucky Dube Michael Jackson bakuba oluyimba n'ogamba nga yakuba gundi yali abasinga olimba Moze Radio talina gwasinga tagenda kudda ne bw'onooloota otya tagenda kudda naye ebintu bye yayitamu ng'ali ku nsi bibye gezaako obutanyigiriza muntu mulala nnyo mumalako mirembe so abakyala nga mpunzika ensonga ya Daniela ne Chameleon bw'oba osazeewo okwawukana n'omuntu kkiriza obeeko by'ofiirwa toteekawo nnyo bukwakkulizo kati ennyumba y'egundi nyina ogitwala ettaka ly'egundi ate abaana nyina okukola bw'obanga osazeewo okuleka ekintu accept to lose some totwala byonna bwe nkugambye omusajja yakulabirira Daniela tetukuwulirangako ng'oyagga bwe nkiraba kamba si buli wano tukwatagana olundi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh subscribe nina Senga Nabukeera waali ku dduwa alina ensonga z'oyagala za Senga Nabukeera munoonyeeko dduwa olina ebitakwata tambula bulungi noonya Senga Nabukeera ennamba weeri awo Senga Nabukeera ntambudde nno naye bambi sinnafunayo muntu amwogerako Hajjati Nabukeera Senga Nabukeera agezezaako okutambula naffe so nze ŋŋamba nti mukubireko ku ssimu abeerawo busaabala ate si weewala munoonyeeko ye Hajjati Nabukeera not Senga Hajjati Nabukeera munoonyeeko mirimu biki bintu byesibye kukwatamu bukwasi kusabira dduwa yo wa dduwa ku 0752 307 529 ono ye Hajjati Nabukeera asangibwa Busaabala ensonga zonna zoyagala mukubireko wadduwa ye 0752 307 529 that is 0752 307 529 so njagadde tutambulirawo nga bwe nkugambye tujja kuba tukwatagana ate olundi tube nga tukwataganira wamu programu nyingi zengenda okukuleetera endala tovaawo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mwera